Wenjogerera ebigambo si birungi nnyo. Wendi ndi ku Mami Gibbi Medical Clinic era nga olunaku olwaleero nzize okukyalira omu ku balwadde. Tumumanyi nnyo, industry emumanyi nnyo, professional barber asinga kulabika nti asala ku ba stars baffe enviiri, abayimbi, yogeranga ku Paraso, yogerenga ku Dax Vibes, bayimbi bangi nnyo, a catalog of many artists oba many artists basobodde okulabika nti asala era nga olunaku olwaleero yagudde mu batemu ne basobola okulabika nti bamuyisa bubi, ebibi byonna ne babitwala, naye Mukama yaziza bibye n'asobola okubeera nga afuna obulamu ne bubeera nga busigala era nga njagala kubeera nga nnyongera okutegeera embeera mwali. Emma, nga walabye n'ebizibu? Nange nalabye nabyo naye neebaza Katonda nti nkyasobola okwogera nammwe wano baganda bange. Embeera eno yakutuuseeko ddi? Embeera eno yantuuseeko kiro ky'Olwokuna saawa 5:30 awo. Nabadde nva eyo sayidi z'Ebusega waggulu nga nva ku mirimu gyange egy'okukola nja saaluuni sobola okudda mu kifo ekirala sikakalabye emirimu nengwa kuba kale nesitula sobola okuva mu kifo ekyo ngende ewalala naye nakozeseza bodaboda okuvaayo we nagwiridde mu bantu. Abantu be waguddemu bantu ba ngeri ki be waguddemu? Mbatwa omanyi terakozesa bodaboda ebiseera ebisinga engendo ezo empanvu, naye waliwo wa boda wange atera okunvuga nagezezaako omukubira essimu naye wami nga teriiko. Njagala nkozesa eki aya bodaboda ezabaddewo awo. Kakati boda ezabaddewo awo twabadde tulina okuyita, wabaddewo engeri yakabirabira katini naye nga boda yatubadde mu maaso yeyabaddeko abantu abatweteeze nga tuli ku eno boda yabadde mu maaso kuba babadde nga abamu bali mu kabira sayidi ne sayidi naye nga tetumanyi. Wabadde okutuuka ku mbeera eno, wabadde mu kitundu kyo oba wabadde ovaawo gye wagenza okukolera ku client? Ekitundu bakiyita Sumbwe era suubira nawuliddeko nga bagamba awo around ewamaka makumbi awo eyo sayidi za Sumbwe. Sumbe ekitundu kiba kyawe ekyo, kiba ku luguudo ki? Sayidi z'Ebulenga okwata kino oba nga agenda Mityana Road bwoti naye oyingirako eyo waggulu. So kati olunaku olwaleero okuva maybe ku baklayanti bo bootera okusala, abayimbi bootera okusala, wasobodde okulabika nti obatuusaako bo bakitegeddeko? Bakimanyi, Mukama bange bakimanyi abo era bannyambyeko. Nkwatiddeko ate ekyokubiri nti obuzibu bwe buli nti mbadde siina ngeri gye nsobola kufuna contacts abamu tebakimanyi naye nga womanyi abamu bakwatagana era bagezezaako okutuusa obubaka ku bannaabwe ne bagezaako okunnoonya. Tembeebaza. So naye kati wano wooli ogenda kuvaawo kubanga kati tokyalinawo treatment naye first of all ebadde kyali first aid. Nyongereyooko fune janjabi obw'amaanyi kubanga kati ekisinga okuneeraliikiriza kati kiwundu kya wano. Yowulira tonnaba kuba bulungi. Ne Emma Pro Barber ono nga yatera okusala ba stars oba ba celebrities enviiri, zasalako abayimbi ab'enjawulo, asaze ba presenters ab'enjawulo,
era nga olunaku olwaleero abamu tebanakitegeera naye nga olaba oba okitegedde obanga oba okitegedde osobola okwongera n'otegeezaako abatanakitegeera kubanga embeera gy'alimu ekyetaaga buyambi okusinziira nze atuuseeko wano n'endaba kubanga n'omulimu gwalinga nga atakyagulina abadde akola nga woolaba wotera okulaba nti ennaku zino digital transformation ebadde esensedde nti akusalira enviiri w'oba oli ng'ajja ne kit box ye n'asobola okulabika nti akusala so yabadde ava okubeera ng'asala omu ku ba clients be papadi saidi z'ebule nga gye yafunidde ebyo ebizibu era mu mbeera muno mwali bwe mutuukiriddeko naye osobola okubeera nga naawe otuusa omulanga eri ku abo basobodde okulabika nti atuusako obuweereza bwe oba n'abo ababimumanyi nga tebannategeera kubanga yeetaaga ye buyambi omusajja ali bubi so Emma essaawa zino essimu togirina bagitutte abaagala okulabika nti bakufuna obanga abantu abeetaaga okutuukako wano oba bagenda kuba bayitira ku simu ki because embeera gy'erimu yo tukwetaaga oli mulamu okyetaaga okubeera nga maybe abantu bakukyalirako bakulabeko babakwasizeeko simu kyeriko namba y'essimu ya muganda wange kati asobola okukusomera awo yo sijja kulema nti njina mu mutwe ye Neri Baba Neri Baba bulijjo sebo nakusoza okulaba jjo neŋŋamba sebo naye era nawe oli Baba okay soko tusomere ku namba ey'essimu namba 05 7 10 tuddiremuko 0754 7 10 yeah. Okay asobodde okubeera ng'otuuka ku Emma Pro Baba osobola okuyita kweza ennamba nammwe abasobodde okulabika nti mu mbeera emu oba endala weetaaga okwongera okulabika nti oteekawo okusaasizibwa eri Emma osobola okubeera ng'omutuukako so Emma ffe katukwagaliza okusuka okulungi kubanga okufa ko wakuwonye at least tukyakulabako yes naye nga actually ndowooza olunaku olwaleero abantu mwenna abatera okulinnya booda ebbiri booda eriko abantu ababiri kino ekintu kigendera eri gye muli ebiseera ebisinga si buli omu nti avuga booda aba anoonya ssente ate bo baba bagalaza amaanyi so mu mbeera eyo olina okubeera vigilant oleme okutuuka mu mbeera bweti so n'olw'ensonga eyo security eta naye okusookera ddala mu yaffe eno ey'abalokole bagamba nti okubba ennyimba kususse ate nga n'okuzoozamu okuva mu zaffe eza satula nakyo kitabuse batuusiza mubawakanya naye ndowoozera abayimbi abakyayimba ennyimba era bayimba ennyimba nga tebazoozezza ndowooza nabo webali bagamba okwoza ennyimba kubaddewo bakubanti balwekifundo kimikamiga too much naye nga kubadde abantu babooza ennyimba babba ennyimba ate n'abayimba ennyimba nga bayimba olugendo compositionis nga bayiya biyiye byabwe bye batasoose kuwulira omulala ayimbye oba kujja mu nnyimba ndala babeerawo so abakopa ennyimba njagala kubakubiriza nti kikyasoboka okuyimba ennyimba nga tebakopye bafune obudde disiki ayagala kufuna budde kuwa budde nebanatuula ne bamisiki ne bakuwa obudde ne beegumikiriza bajja kukola ennyimba nga tebazikopye nga tezivudde mu ndala okwekumira ku bituuti sikitegedde okuwanyisa ebigambo ku kituuti ne pasita munno omulala sikirungi sikiwagira bwebanga bakikola sikirungi sikyabwa katonda sikiwagira emyuziki muwa obudde nekirala saagala nnyo kukola bintu nga bifaanagana nekirala njagala nekwekintwalira emyaka ow'omwaka naye ng'ekintu ekigenda okuvamu kigenda kukyusa ensi kigenda kukyusa obulamu bw'omuntu omulala kubanga katonda yatuwulira kukyusa bulamu kubanga musiki tumuyimba mu bantu musiki tetumuyimbira bisolo tumuyimbira bantu kati abayimbi fena tulina okimanya nti twayitibwa kuyimba kukyusa bulamu bw'abantu so bwemba sinafuna oluyimba lukyusa bulamu siyimba yimba maze kufuna oluyimba
oluyimba lugenda kukyusa bulamu bw'abantu. Pastor, lwaki oyambako Pastor Bugembe n'omusabira ku ssala n'afuna omubeezi n'ava ku lujja nga wewavaako? Ekyo sirako ansa. Ekisinze otugatta wamu kwe kulaba nti UPRS ebadde yava mu mikono gy'abayimbi oba mu mikono gy'abo abayiiya ennyimba era abalinako obwannannyini ku music. Kubanga twatandika mu 2019 nga tulaba waliwo obuzibu era administration yaliwo yalekulira James Wasula era ne bagirangira nti yatakutte bulungi ensonga zino. Ne twesiga government nga tuyise mu mikono gya URSB okututereerezaamuko. Kuno okwesiga kwali kwa myezi 2 nga tugambe bajje beereberemu kireka mulimu nabbubi we banaamala batuddiza ekintu. Naye emyezi 2 we gyayita be baleeta okwera ate ne babatuuza mu ofiisi. Kale ate ne bongeramu n'abakozi ba gavumenti ku board ne bawambira ddala ekintu. Tugamba kuno okuwamba kireka kutono kwa just kaseera katono. Ne bagamba mutuwe tukwatebe emyaka 3 tutereeze ddala tubaddiza ekintu. Naye emyaka kati giri 5 nga tewali kye bajja okutereeza kye tulaba nti batereezezza. Balangira administration yali nti yali tekola accountability, yali tesolooza bulungi ssente, yali tenyonyola ssente ze kusolooza era nga tegabana ssente. Naye twagenda okwetegerezaamu ng'ate actually bali ku ssente ze basolooza zisinzeeko ate ne bano ze basoloozezza mu myaka gino 5. N'okugaba bali baagaba okusingako ne bano. Ate nga bafulumya nezi reports. Naye kati wano we tutuuse nga tulaba kati UPRS eri mu buwambe. Mu buwambe omuntu yajja okutereeza kati ate ne yeddiza ekintu. Ne tugamba tugatte emitwe tulabe nga UPRS eddayo mu bayimbi era eddayo mu bannannyini music bannannyini kintu. Naye kana akabanga ke tubaze nga tugezaako okukwatagana nabo tukikole ekintu ekyo. Tulabyewo muzungu kyalise resistance oba obusongasonga bwe bataddebo bungi nnyo. Ekintu ekikulu nnyo kibadde kigenda okuteekawo enkyuka y'eno annual general meeting era ebadde esembedde. Naye okuva walina okubaawo mu December ne basooka ne beekwasa mu tukyakola audit. Ne mu March ne beekwasa mbu ate twekyaga obudde. Kati myezi 8 bwe kyabaggwako ekisanyi kyabwe kyakiggwako tugezaako okulaba nga tuteekawo enkyukakyuka naye nga buli ssaawa kati we tutuuse wano nga wasigadde ennaku 11 tulyoke tubeere ne AGM ekyuke enaleeta enkyukakyuka twagenza okulaba tebagirangiridde. Omuntu obanga olina embaga naye nga togabye kaati toyise bantu totaddewo na mbaga wegenda kubeera kitegeeza embaga tegenda